Amawulire agaliwo kaakati we tujidde ku mpewo basseba ne bannyabo nsobola okuva ne nkakasanga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Ibrah K Mukasa ng'ono TV personality ow'amaanyi era nga YouTuber ow'amaanyi we twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda basseba ne bannyabo tukikakasizza ng'ono kaakano ebibye engogwa asibye bw'atyo n'ayolekera mu ggwanga lya America nga kaakano gy'awangaalira oboolyawo asazeewo n'agamba nti tadda kuno. Musajja mukulu ono oboolyawo yeegese ku bantu ab'enjawulo abazize nga babeera b'amaanyi wano munda mu ggwanga erya Uganda mbagirawo nga we bamala okubeera ab'amaanyi bagattagattamu ng'oli aba n'erinnya naye ate ng'oboolyawo akasente tekavaayo bulungi n'olwekyo abamu kyebava basalawo okubanga balekulira eggwanga bwe batyo ne bagenda ku Kyeyo mu mawanga g'abazungu oboolyawo akasembi okukanoonyeza eyo. Ono avuddeyo n'ategeeza nti mu kaseera kano akisazeewo bulungi newankubadde akimanyi bulungi nti okusavaivingira wakati mu ggwanga lya America si kyangu naye agamba nti yakola okunoonyereza n'awandiika ebitabo ne bijjula n'ategeera butya bw'asobola okuba ng'abeerawo we twogera wali munda mu ggwanga erya America. Era wano omusajja mukulu avuddeyo n'ategeeza mbagirawo nti abo bonna bagenda mu maaso okubanga ababanja Sente abategeezezza nti bazirye kubanga takyazeetaaga agenda kunoonya musimbi mulala. Era wano ategeezezza n'abamubanja n'abayo n'abategeeza nti ne bano mu kaseera kano bakibale nti kagwereddemu awo oba bakibale nga bbanka egenze mu maaso okubanga ekwata omuliro n'olwekyo tebamusuubira okubawa yadde omunwe gw'ennusu kubanga naye oboolyawo agenze kuzimba bulamu bupya. Musajja mukulu ono bw'ategeezezza okusinziira wakati mu kufeffetta kwe tweyongedde okubanga tukola. Ono akwatibwako omukono mwana muwala Desire Ruzinda Woman of God mukwano gwa Revikson n'emikwano gye emirala era nga oboolyawo bamukutteko ku mukono musajja mukulu okulaba nga aviira ddala wano mu ggwanga agenda oboolyawo akyusa obulamu. Baserebrity abasinga wamala okufuna erinnya naye n'alaba nga ebintu tebitambula bulungi akozesa akakisa ako ke tuyita omuntu okubeera ng'ali mu prime time ye ne barelocating oboolyawo ne bagenda mu mawanga amalala nga bakozesezza ettutumu lye baba balina mu kaseera ako kubanga singa olema okulikozesa ng'okyalina lisobola okukuggwako ate n'osigala awo nga weesaasabaga nga tolina kalungi konna. Ensonga bwesitobesi of course ffe twagenze dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta mu kaseera kano program gy'abadde akola ku Spark TV eya Koona buli lwa Friday. Wasigaddewo eddibu ly'amaanyi nnyo tetumanyi muntu ki oboolyawo agenda kuddamu kugikola simanyi oba banaagimpa naye aba Spark TV we muba musobola okugimpa yinze Ssemaganda Moses Scope wendi wano musobola okugamba nti program eyo tugikuwadde kubanga nsobolera ddala bulungi okugikola awatali kigaana kyonna. Ensonga lwesito beziri subscribing osharinga commenting ogende ku mitibagano gyaffe gyonna tweyongera okubanga tukolera okufeffeta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV gyonna gy'osinzidde.